Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Omusajja oyo gulaba ku screen yo bamuyita Kiddu Makubuya. Honorable Kiddu Makubuya yaliko omukungu mu gavumenti wabula nga wetwogerera yamaze dda okubanga afa era nga kati mugenzi ku myaka 74 kwafiiridde. Yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 3 Julayi 1949. Ngenda mu kuyitiramu katonotono nkuleetere ebyo byazze akola byazze atambuliramu n'ebintu ebirala by'oyinza okubanga weetaaga okumanya kubanga bangi babadde bambuuza Kiddu Makubuya yaani, omusajja oyo gwe balange yafudde yaani. Kati nno kamukusunsulire akatonotono kemumanyiko oba kemutegeerako ate obeere nga tukagabanako ffenna. Atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna otegeere Honorable Kiddu Makubuya yaani wano ku Redison TV mbeere nga mukutuusaako. Omusajja ono bamuyita Honorable Kiddu Makubuya yali musajja munnamateeka, musajja munnabyabufuzi ate nga musajja muyivu era ng'ali ku ddaala agamu ku madaala aga waggulu. Ono yaliko minisita ow'ensonga za guno naguli oba minister for general duties mu office eya prime minister. Yaliko oba yalondebwa mu kifo kino ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa kutaano mwaka gwa 2011. Yali addirira omukyala yali amanyiddwa nga Janet Mukwaya. Ono yali yakamala okulitayalinga mwaka gwa 2011. Yali yakamala okubeera nga alitayalinga mu byobufuzi eby'eggwanga Uganda. Kakati oyo gwe bayita Kiddu Makubuya. Mu mwaka ogwa 2012 ng'ennaku z'omwezi 6 mwezi gwali gwa ennaku z'omwezi 16 gwali gwa kubiri, omusajja Kiddu Makubuya yalizayininga okuva mu kabinenti olw'ebyali byogerwa. Wuliriza wano, ng'ennaku z'omwezi 16 gwa 2012 Kiddu Makubuya olw'ebyo ebyali bimwogerwako allegations nti yabulankanya sente za gavumenti oba obuyambi obw'enjawulo obwali bwa gavumenti, omusajja yagamba nze ndizayininze. Ono era mu ngeri y'emu yali mubaka akiikirira constituency gye bayita Katikamu County, Katikamu South, nga wetwogerera ekiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Hassan Kirumira. Ono ali ku kaadi y'ekibiina kya NUP eyawangula akalulu n'obululu 101,197. Honorable Kirumira Hassan ku kaadi y'ekibiina kya NUP constituency gy'akiikirira emanyiddwa nga Katikamu South. Ono Kiddu Makubuya ye constituency gye yali akiikirira. Gwe munange ali ku mukutu ogwa Redison TV abamumbuuzizza njagala mubawaako mumutegeere bulungi oyo gwetwogerera nga yamaze dda okubanga afa. Okuddako kemabega mu byafaayo bye birala, Kiddu Makubuya yazaalibwa nga wenkugambye ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 7 omwaka gwa 1949 era wafiiridde abadde alina emyaka 74 abadde agenda kuweza 75. Ono ayina first class degree mu mateeka gye yafuna ku Makerere University mwaka gwa 1974. Ayina masters degree oba afudde ayina masters degree ne doctorate mu kye bayita judicial science gye yafuna ku kye bayita Yale Law School era ng'eno yazifuna mu mwaka gwa 1976 ne 1979. Yakomawo mu Uganda n'asoma kye bayita diploma in legal practice nga wali ku LDC oba Law Development Center mwaka gwali gwa 1982. Ono yagenda naye n'olinga oba n'afuna omulimu mwaka gwa 1985 awo nga Museveni ali mu nsiko. N'afuna omulimu ku Uganda High Court, kooti ensukkulumu ey'omu ggwanga erya Uganda. Kiddu Makubuya gwe ndi mu kugambako ono eyafudde. Mu politics Kiddu Makubuya yakolako nga special assistant ku Makerere University, yakola nga special assistant nga faculty assistant nga uganda nti tulina faculty dean naye assistant faculty dean ku Makerere University wakati wa 1974 ne 1975. Mu 1979 bamupromotinga n'afuuka lekikyala, junior lekikyala era n'abeeramu eyo position paka mwaka gwa 1982. Oluvannyuma ne bamukuza n'afuuka senior lecturer era mu mwaka gwa 1984 ng'amaze okufuuka senior lecturer yafuuka associate professor ku Makerere University era ne batandikawo ne law firm n'omusajja gwe bayita Kasolo ne bagituuma Kasolo and Kiddu Advocates. Eyo yali private law firm, company zino oba firm zino zemumanyi eziwoza emisango egitali gimu. Kiddu Makubuya omugenzi wetwogerera
gwenjagala okubanga nkuwaako ebitonotono byemumanyiko naawe birengo bitegeera bulungi nnyo gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kiddu Makubuya ono yaliko memba owa Uganda Constitutional Commission. Simanyi oba mujjukira mwaka gwa 1995 abasobola okusomako ku history nga bakola constitution y'eggwanga Uganda kati kwe tutambulira abamu gye bagamba nti eri fake. Akakiiko akaali kalondolo bakaali kakwasaganya ensonga y'okubaga constitution yeno ke bayita Uganda Constitutional Commission wakakiiko akaali kebuuzibwako era yali member ku kye bayita Commission of Inquiry mu kakiiko ako aka Uganda Constitutional Commission akabaga sematika 1995. Kiddu Makubuya yali omu ku bo. Era wakati w'omwaka gwa 1984 ne 1987 yali editor era nga akola ku kye bayita Uganda Law Society yali editor. Kiddu Makubuya yali akulira department emanyiddwa nga Law and Jurisprudence Faculty of Law ku Law Development Center ne Makerere University paka mwaka gwa 1995. Era bamulonda nga Director of Uganda Human Rights Director of Uganda Human Rights and Peace Center. Byebiseera byebimu we yali akwasaganyizaamu ensonga ezo. Kiddu Makubuya yayingira politics gwali mwaka gwa 1988 era mu 1996 n'alondebwa ng'omubaka mu parliament owa constituency eri gye nkugambye ekiikirirwa kati we twogerera amanyiddwa nga Honorable Paulo Hassan Kirumira ng'ali ku kaadi eya NUP constituency gye bayita Katikamu South. Kiddu Makubuya bamulonda mwaka wa 1996 n'abeera nga abakiikirira mu parliament constituency esangibwa mu Luweero district. Bwe yamala okuyitamu bamulonda okubeera Minister of State ow'ensonga za Luweero Triangle mu office eya president oba kyoyinza okuyita Minister of State for Luweero Triangle in the office of the president. Mwaka wa 1998 mu office ye nga Minister of State in charge of Luweero Triangle yali amaze okubanga akyusibwa okuddizibwa mu office of the Prime Minister OPM era mu position yemu nga yavunaanyizibwa ku nsonga eza Luweero Triangle naye ng'olwate ali mu office ya Prime Minister. Mu mwaka gwe gumu yalondebwa nga State Minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Foreign Affairs State Minister era n'addamu n'alondebwa okubeera Minister without portfolio paka mwaka wa 1999. Bwe yalondebwa okubeera mu mwaka wa 1999 yalondebwa okubeera Minister ow'ensonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Minister of State Minister of Education and Sports. Wano yasavinga oluvannyuma yasavingako nga Minister ow'ensonga z'amateeka Justice Minister era yakolanga Attorney General kyebayita Ssaabawolereza. Attorney General yabeera Ssaabawolereza wa gavumenti. Kati Kiddu Makubuya kyovolanga kati geggulire eritambula nti eyaliko Ssaabawolereza wa gavumenti nga 14 okuva nga 14 January 2005 mpaka nga 27 May 2011 wano yakoleranga Minister w'ensonga z'amateeka era nga Attorney General. We yafuna position eyokubeera Minister ow'ensonga za general duties in the office of the OPM, office of the Prime Minister. Byebiseera bye bimu ebyo. Ono yalizayininga ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa 2012 nga bwe nakugambye oluvannyuma lw'ebigambo ebyatambula nti yali omu ku baali beenyigidde mu kubulankanya ssente y'omuwi w'omusolo n'atabeeranga bano bemumanyi. Ye n'asalawo n'agamba bwe mba nga ndabise ng'omuli w'enguzi mbulankanyiza ssente z'omuwi w'omusolo ekifo kino nkisuddewo. Era yalizayininga oyo omusajja gw'olaba amanyiddwa nga Kiddu Makubuya. Ensonga lwaki mmuleese olw'ekyo ekikolwa kye yakola nti bwe baamuvunaana okubeera nti office gye yalimu erinnya lye lyalabikira mu bantu abaali bayinza okuba nga babulankanyiza ssente z'omuwi w'omusolo, yasalawo n'agamba ekyo ekifo nkirekulidde sigenda kuddamu kubeera Minister era bw'atyo n'afuuka omuntu wa bulijjo. Kati nga wetwogerera amaze okubeera ng'afa amanyiddwa nga Honorable Kiddu Makubuya ku myaka 74 egy'obukulu abadde akiikira abantu b'e Katikamu. Yakiikirirako
abantu bekatikamu mu parliament era abadde minister mu bifo ebyenjawulo. Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera bino gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate n'abakubanga osubscribinga kikole nzije tubeere nga ate tweyongerayo ne updates endala.